Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nzigottanga zino amayumba 4 ku buli mayumba 10 ge galina kaabuyonjo gokka. Wano e Kaleerwe mu Ssebina zooni waliwo ebitongole ebyazimba zi kaabuyonjo ez'olukale okusobola okuyamba ku bantu, kyokka batubuulidde nti bannyini ttaka okwazimbibwa Butooyi buno baazeddiza era abantu abawerako ne besanga tebalina we bafulumira ekibaviirako okumansa obubi ekivaako endwadde. Oluusi bu toilets baba babusibye bannannyini bwo. Naye mugenda okutuuka nga basudde dda empitambi mu buveera naye toyinza kumanya baki ababikoze ekiti, oli tayinza bisuula ng'okola ki ng'olaba, naye ng'obudde nga bwazibye buli omu akola ky'ayagala ne mubisanga. Tooyi eno eriko emizigo 3 gyokka ng'ekozesebwa amayumba agasoba 30. Omwo nno nga mulimu abantu abakulu n'abaana. Mu bifo nga bino si we wokka awali ekizibu kya kaabuyonjo. Mu masomero ebiseera ebisinga obuyumba obukyamirwamu tebumala baana. Ekipimo ekikkirizibwa kwe kuba nti buli katooyi kamu kalina okuba nga kagendamu abaana 40 bokka. Kyokka okunoonyereza kulaga nti abaana 7 be bagenda mu katooyi kamu wano mu masomero agasinga obungi mu bibuga, so nga bwe gutuuka mu byalo gujabagira. Ng'era obumu buli muki mu mbeera embi. Naye nga weesanga nti abaana bekalubirwa obukola ki okubukozesa era oli ayinza okusala olw'okuba nti kulibaddeko obulayika washrooms. Oli asala mu kifo ky'ogenda mu toilet n'agenda mu washroom n'asitamaawo n'abeera nti ki-affecting. Olwaleero ababaka ba Paalamenti abeegattira mu kibiina ekikola ku by'obuyonjo n'obutonde basimbye ennyiriri mu ssomero lino ery'e Kawempe Muslim okulaga obutali bumativu bwabwe ku nnyiriri abaana ze basimba okugenda mu kaabuyonjo olw'obuntu buno okubeera obutono. Olaba queue eno tuli bangi ffenna twagala kukosa toilet naye nga ku ddakiika 3 abaana tebasobola bonna kugenda ku toilet emu. Nabwekyo ng'ababaka ba Paalamenti twagala priority ya gavumenti ejjuwe ebintu ebikwatagana obuyonjo ku masomero, obuyonjo ku madwaliro, obuyonjo ku maka. Bino bye bimu ku ebyo ebikoleddwa ababaka ebiraga ensonga ezirina okutunulwamu mu kukuza olunaku lwa Tooyi olugenda okubaawo ku lunaku olwokusatu Ssabbiiti ejja. Irene Namyalo, NTV.